Leero Uganda yegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'amazike olw'okuzibwa bulinga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu nga muwala wa President Museveni Diana Kyaremera Museveni yalondeddwa okuba omuyima w'ekkuumiro ly'amazike erya Ngamba Highland Chimpanzee Sanctuary erisangibwa Entebbe ku nnyanja Nalubaale. Diana Kyaremera atongozza n'akabonero akapya akagenda okukozesebwa n'asuubiza nti obuvunaanyizibwa obumukwasiddwamu Amajjeneti Museveni waakubukola bulungi asuubiza nti wakola ekisoboka okulaba nga embeera y'amazike erongoka kw'ossa n'okutumbula ebyobulambuzi nga bisibwa ku mwanjo. Grateful for the trust that Mama Janet, who is our patron emeritus, and the board have placed in me. It's a thankless job, but the generations that come after us will be grateful that you have been diligent in preserving these magnificent and intelligent species for posterity. Ono asabye abantu bonna okufaayo ennyo okukuuma obutonde wamu n'okukomyawo okukijjanya ebisolo by'omu nsiko kubanga ebyobulambuzi bigatta ettofaali ddene ku byenfuna by'eggwanga. Poaching for bushmeat is another major threat to the survival of the chimps, as well as the Chimpanzee Day is not only held to celebrate our closest animal relatives, but also to raise awareness about these threats to their survival. It can also be used to promote the welfare of chimps in captivity. Dr. James Musinguzi nga yakulira akakiiko akafuzi aka Ngamba Highland Chimpanzee Sanctuary agamba nti ebijaguzo by'omwaka guno bitunuulidde nnyo ekyokutumbula embeera y'amazike ng'agamba nti weetaagisaawo enkola ey'enjawulo okukuuma ebifo amazike mwe gawangaalira wamu n'ebirala. Gonna mu nsi okulujaguza n'okwenyumirizaamu ku bye tutuuseeko nga Uganda mu kulabirira amazike ag'omu nsiko n'agali mu captivity ate era n'okwejjukanya okulaba tugenda tutya mu maaso tuteekawo tutya enkola etuyambisa okukuuma amazike gaffe. Dr. Joshua Rukundo akulira Ngamba Chimpanzee Sanctuary agamba nti amazike goolekedde okuggwaawo singa abantu tebakomya kusaanyaawo obutonde ng'asiimye Mama Janet Museveni olw'okuba muwala we ng'omuyima w'ekifo kyabwe. Okukolebwa okulabika nti omuwendo gw'amazike gweyongerako kugezaako okukendeeza ku ebizibu ebireeta amazike gano omuwendo gwayo okukendeera. Ekizibu ekisookera ddala kwe kusaanyaawo ebibira byaffe oba okutema emiti. Abamu bagenda mu bibira ne babiyigga nga baagala kuggyako emikono, baagala kuggyako obwoya, baagala kuggyako biki bye bakozesa mu ndiyita oba eddagala ly'ekinnansi okukola charms ebintu bwe bityo, naye nga tebamanyi nti amazike gano ge bali mu kuyigga tegasobola kuddawo mu bungi mangu ng'ebisolo ebirala. Daniel Mirembe nga mukugu mu kulabirira amazike okuva mu Uganda Wildlife Education Center edda eyayitibwanga Entebbe Zoo atubuulira ebimu ku bisoomooza amazike gano n'endabirira yaago. Kiri nti nno amazike ng'ovudde ku bantu ensolo eziddako ezifaanagana ng'abantu ge amazike ate endwadde ezisinga obungi ze tulwala amazike nago gakola ki? Gazirwala. Kati okugeza ng'akawuka k'omukemenya amazike gasobola okukafuna oba senyiga n'olukolo okusinga ddala senyiga n'olukolo ebizibu TB. Kati okujanjaba ezo endwadde ate ensolo okujanjaba ensolo togenda gigamba nti no leero ogenda kunywa booti ogenda kukola booti ekirize. Kati ffe bwe tukola tukwata eddagala lino erya bulijjo abantu lye banywa n'oteeka mu buugi otaddemu sukaali dene n'okwata n'okola ki n'oliwa ne linywa. Anet Namatovu yakusakidde eggulya eno ku Rakes TV Agaleero.